Yes, omulonji eyokumide ku ABS okuva eri twatandikide ku macha okutuuka no musawa za kalondozi nkubuza ko ngakugamba ati osibyo tano mukwano lunaku lwa Sunday enaku z'omwezi ziri 3 mu lumu ati gwo mwezi guweddeko tugukubye omutwe mabega nayo kozeemu ki koze mu mwezi guno kambeyo gwe wenna avudde musinzizo eryenjawulo nga wasabyeko tukukolesayo nga tugamba kulikirayo ddala tubakolesayo mwenna abadde batambuddeko naye nga mudduse misinde okulaba ng'oyingirawo okalondoza kusange nga oli mu nnyumba tukugamba nti kulikayo kulikirayo ddala namwe bafunye obuzibu nga temutuuse waka tubagamba nti kibi nnyo ddala abafiiriddwa kitalo nnyo tubasaasiddeku mikwano abafunye emikolo egy'enjawulo nga bakwanjudde bakubye empeta nammwe tusanyukiramu nammwe abazaaliddwa badde zammwe tubagala nnyo nyenyini ddala tuba tuyingiddewo ne kalondozi waffe ku owa Sunday no naye nga omubeja Florence yenze ndi mu nyumba olunaku olwaleero ku lwa munnange Narija Aisha atasobodde kubeerawo nga alina emirimu gyakwasaganya Aisha wona woli nkutumiddeko nnyo tugenda kuba nga tutandika bwe tuti genda kuba nga nkutuulako ewa complainant waffe olabe omwami ono bwe yajja yali agala kulondoolaani bina agenda kuba nga alikubuulira then tova ku ABS television katugende tuwulire ki ekyamuleeta ku ABS. Amanya gange yenze Masembe Peter nkwadamu bamanyinga Eddie. Nina emyaka 25 nga nkola ku library epona emirimu emirala egyaleja naye nga ensonga esinza okundeeta ku ABS nina girlfriend wange gwe sikyategeera ennaku zino engeri gye yeeyisaamu gyatakyeyisa kubanga emabegako abadde nga tubaddewo tumaze ebbanga ddene naye ennaku zino sikyamufuna ninzija Madamu Aisha asobole okuba nga nnyambako ku nsonga zange asobole okuba nga munondoolerera sobola okumanya buzibu ki bw'aba alina omulala gwe yafunayo ate nsobola okuba nga nkitegeera kubanga tuvudde wala ebbanga ddene sigamba nti nina oba embeera ennungi gye ndimu wabula nga nsaba nnyambe sobola okuba nga nzuula ekituufu kyeki lwaki buli omukwatako tammuka lwaki buli omugamba ekintu tukole bwe tuti bebi tafaayo nsonga ki nsobola okuba nga nkitegeera kubanga nkimanyi ku ABS wano nga mpise mu Madamu Aisha asobola okunnyamba n'ekituukiriza okumanya amazima. Mukwano mupulikire ddala sayidi eyo ate tugenda kubanga nkutwalako investigations zaffe olabe ebintu ebyatambula omuntu ono mulondoola biki ebyavaamu ogenda kuba ngolaba okulondola kwaffe entambula ze zonna nga yebamukwata buli kimu obeere nga owekkaanya so Rachel mwana mulenzi Jackstia Anthony mwana mulenzi akola videos ez'enjawulo oyagala kukola luyimba oyagala kukola audio luyimba nga olina ddoboozi ng'eryange basobola okukukolako eddoboozi literera bulungi bamuta mwana mulenzi Jackstia naye katubeere nga tugenda mu investigations zaffe then oluvannyuma tugenda kuba nga tukomawo. Mugamba otya Peter? Ndi wanyu sina buzi. Wampa linnya lya Eddie ate mpulirayo Peter kiki? Obimanyi naawe. Ebintu bibeeramu nga bw'omanyi. Nokyusakyusa tolina tekwerabisa nnyo. Gigenda gitya? Mpola mpola. Library. Bwe kintu kitambuza mpola kuba temusasula. Tujja kusasula. Kakati Peter, ojjukira olunaku lwe wajja? Nzijukira. Yes, no mpa omulimu gw'okulondoola girlfriend wo. N'onyonnyola embeera eyaliwo, buli kimu ekyaliwo. Girlfriend atera okujja n'obeerako naye nga bw'obimanyi. Nakuyitiramu? Yes, wampitiramu. So omulimu gwange nagukola. Weebale. Nagukola bulungi nnyo era buli kimu kiri wano. Buli kyoyagala amazima gonna g'oyagala okumanya ku girlfriend gali wano. Adde akola obwenzi. Nedda takola bwezi gwe tunulira wano eno wekkaanye katulabe okitegeera sagala okole conclusions nti adde akola obwenzi mayi bwe buzibu muyina oyinza olowooza ku mukazi anyway kati kyengenda okulaga kyekigenda gwagenda kati okoncludinga ogambe nti kati buno bwenzi buno si bwenzi katulabe afuna so nalondoola girlfriend wo naye investigations nyingi nnyo omuwala ono yali abeera na mama we. Okay. So saayagala nnyo ate ku involvingamu family y'oli. Afuna saakyagala wabula namulondoola movements ze zonna ng'ali naawe movements ng'ali n'emikwano gye you know
Lina wabula na keditinzemuko njagala nkulage okay gamba ekinyusi yes okitegeera kati njagala otunule wano bulungi wetegereze nondoola omuwala mwana muwala bebi wa Eddie bikiri bebi wala badde omwagala tuvudde wala nno kuva P6 what atweyagala mpaka kati amaliriza okusoma zikubole nali namala dda nga ndabamanyi ebintu by'essomero obeera ku ssomero erino jja kati nga bwenkomawo ngena ne mulabako ku ssomero kuba kali kakyali mu kisulo by that time ntujja nga tweyagala nga tekabimanyi kuba yali asomera musingo nga gwe wamugjayo gwe wamulaga ensi nga kyali mwana muto nga ntyana okutya muli naye nga wekakasa nga neegumya netukibeeramu mpaka kati akuze n'ebintu ebyo nga bwomanyi munnaye kyokka nakadde sijja na wano omwagala kyobadde omwagala kakati nga bwe waŋŋambako nti naawe wali obeera olina mukwano gwatira okutambula munakulekera ennyumba so spy camera zange zaaliyo aterekayo ngera bwe twateesa nga tutateesa ate ne girlfriend yajjangayo nnyo engeri gyewabeerangawo obwomu ofuna yajjangayo nnyo so nalondoola omukyala olunaku olumu mulaba akoleza ku ngoye ali mu kuzaanika ofuna bulungi ali mu zaanika omusajja ajja najja nakebera ku mazzi edomola n'oyingira mu nyumba ofuna bulungi yes that's true so bambi omwana omuwala ono kale kaali kawala kato ka maswappe naye nga kakola emirimu gyawaka nga kakola emirimu gyawaka era tumulabako omukyalo ono ng'alongoosa nnyumba agimopinga bulungi nnyo ino ng'akola housework ofuna kakati omanyi abakyala tulinamu embeera zaffe ziraba omwana ono ow'obuwala ng'alongoosa ngera omanyi omukyala ayina nti alina okulongoosa amaka ge yalongoosa bulungi n'atereeza ebitambala bye nassa ebitambala bye bulungi ku ntebe nassaamu obuto ngera omukyala ayina walina okulongoosa ewaka era tumulaba nga yeekejja alongoosa ennyumba ye nga tuli mu muudu oba ofuna olina okunoonya lumu spy camera zange zikwata zikufuna bulungi nnyo ojja bulungi oyagala bambyo kubanga obaako nekyeweekolerawo eri girlfriend wo mwami ono ng'ajja eri mukyala we ng'amusaba omukwano naye omukyala mwanaatu yagaana omukyala neyeekanga nayekwasa buli kimu n'agamba ye talina kyayagala kukola ku lunaku naye ng'omwami yali ayagala kwesanyusaako ekitegeeza nti omukyala ono kwolwo olunaku yazira omwami we bula girlfriend nakugamba nti seewulira bulungi simanyi nakumanya naye ekyo kiri nnomo kiba okujja nga ekyabuli kaseera aisha ekyabuli kaseera gwe woba oli mu mwezi bannaye gwe omwezi guba gwa buli lunaku olwaleero n'enkya naluli talanga ddala nga sibitegeera kakati olunaku olwo era wajja nga bwe nkugambye nti wajja bulungi nnyo bambi mu mbeera y'omukwano eyo olira oyagala okulaga mukyala wo girlfriend w'omukwano ogwo nojja naye nakugamba mbebi seewulira buki bulungi kyonokola ki nokireka nokyesonyiwa kakati mwana muwala ono yalina mukwano gw'enfanfe mumanyi Anita kuva ku ssomero oba yali amusingako kiraasi mukwano gw'enfanfe si yoyo yali amupangira sinakugambako nti yali amupangira sagala okole conclusions Eddie tokola conclusions genda mumaaso ndaba kakati awo yali azze Anita ajja alabeko mwana muwala bwabeeranga ene mu ennyumba bambi mwana ono omuwala naye yajjanga kubeesebeese nfuna manyi binaku zino tusaba ewaka tujje tubeereyoko ogende obeere ne ku boyfriend oba okuze ofuna kati Anita ajja
mukujja batula bulungi nnyo banyumya bulungi nnyo nga omanyi ebyewaka ofunye mukwano gwo kubeera oluusi wabanga nga omanyi wabbuwa kuba ekifo kye tulimu kirala kisirifu kati tugenda okulaba ani talina obuntu bwakola omuntu gwakola ki obuntu bwakola tobula obuntu nga linga akwatirira bebiwo kiki kino kiwulira naye bwe wayingira olwamulabako ne beekanga ne batandika omwana ne yeefukamiza n'atandika okumwebuuzisa naye nga kamera zaffe zaalabye buli kimu omusajja atujjukira talina kyamanyi kibaddewo atuuse butuusi nga mubeeka ne bakita anfuna bulungi awo yali katulabe yajja bulungi nnyo nabiranga mukwatirira bw'ati ne bakirekaawo tekyagenda wala nnyo onfuna so tewali kyamaanyi nothing happened oli mwana muwala bonna bawala bali free with each other kati era bwe wajja bwoti naabwe wajja bulungi nnyo nobabuuzaku wabula beekanga onfuna bulungi ndaba kati mukwekanga n'ogenda n'ogamba girlfriend wo nti munayimpa kuki ku kyangwe era omwami n'okusaba girlfriend we amwe ku kyangwe girlfriend we n'asigala nga alemedde mu ntebe ne basigala twebuuza lwaki alemera mu ntebe ate nga omwami wamusabye ekyangwe naye oluvannyuma omwana n'okusituka omwami yeetawula adde eno omubiri yeetakula gumusi wayagala kunaaba naye omwana muwala tugenda omulaba aba agenda okuwa boyfriend we ekyangwe nitula mukwano gwe ng'amusika omukono simanyi oba ezinnaku ozijjukira nzijjukira kuba nakomangawo nga nkooye najjaawo omusabe ku kyangwe ofuna okiraba kati omuwala bw'abasanga gwe niweyongerayo ogenda onaabe ono omuwala aba agenda okuwa ekyangwe anita n'asika mwana muwala amusikirategeera oba badde kike baaliko nze naawe yali alina gwamupangira simanyi alengana akyolera ffe tugenda mu maaso nokola omulimu gwaffe spy camera zaffe zikola akyolera naye nga aba katonda wange amusikira ki kaakati anita tomwekengeranga muwadde akatono bwe kati ekyokumwekengera tekyandibadde awo tomanyi ayinza omupangira omuvubuka omulala ngoba alabanga tolina mbuyisa bulala bonna bwomulabamu basomanga bonna nga bwomanyi ku ssomero kubeera yamulabanga we batyo ne bajja ewaka friend we kale balibadde buzibu ki so tomwekengeramu omwesiga bulungi nnyo completely namusaba wande nzijjukira oba lwali kuba ku olwo nali sikoze nga tulina obuzibuzibu ku mulimu kale eyo gyenkola nga ndi waka awo najja ne mulaba kuba yali afulumyemu okiraba kati Anita bwajja ne mugamba agezeko okwogerakoko naye ku neeyisa ye aŋŋamba simanya biki embeera biki nga bwobimanyi mu muudu kaakati Anita ono alinamu emize ne mukyalawo emize balina obuntuntu bwe bakola buntu kyobo balina obuyisayisa bwe bakola mukazi wa si mwenzi kali kiki okiwulira si mwenzi nti ayagala basajja okiwulira naye balina obuze bwe bakola ne Anita ono erinnya ly'omukazi ondirabidde Harriet n'Anita balina obuze bwe bakola bombiriri kyogera bwobadde buviirako kino kyonna kakkana olabe kati kyange nzaakunnyonnyola nga bino bannange tobanga olina kyo ngenda kukubulira obuze bwe bakola olunaku olumu kiraba Harriet agolola ngoye ndabawo agolola ngoye bulungi nnyo Anita ajja aba agolola engoye ze tugenda okulaba nga ne mwana muwala Anita naye ng'ajja ng'atuula awo nga batandika okuwoya emboozi yaabwe naye
tugenda okulaba nga mwana muwala Anita atandise okusobya emikono gye agenda okukwatira ku munne agenda muweeweeta weeweeta ne twebuuza kiki kino Anita ajja naddamu ekintu kyekimu kyabadde akola wali kyenkulaze eky'okumukwatirira onfuna mukazi wo n'amugamba sooka olindeko maliriza okugolola okiwulira Anita yayomba n'amugamba nze siri musajja bannange ye si musajja si musajja atya mu ngeri ki kyogenda okulaba kati mukazi wono yagonda nga Anita amaze okuyomba okukonna kwonna ebyo munnange bye batandika okukola Anita okuyomba ennyo omukazi wattu yamala n'agonda nakkiriza nga talina kyakukola tugenda okulaba nga bannange tugenda olaba nga Anita amuyamba nako okumwambulamu blouse ne batandikirawo emize gyabwe emicyafu ne batandika okweweeweeta nga bulijjo emize gyabadde batambuliramu nga bakola kwegamba bannange Anita ne mukyala wo be bakola obwenzi bwe babukola nga bakazi mazima mu nju yange okiwulira nga bakazi era batandika okwenywegera ne batandika omukwano gwabwe bwe batyo mpaka mu kisenge era bwe bagenda mu kisenge ne batandikirawo laavu yaabwe tubalaba bava bulungi mu ddiiro nga tekibamalidde ne batambula paka mu kisenge Yes mukwano mukulikireyo ate eluddeyo naye tugenda kubanga tugenda ku mulango bakama baffe katine then oluvanyuma tukomewo tubire nga tuyongereyo maaso ne kalondozi waffe olunaku olwaleero omulungi akyakumira ku ABS nkwagala nnyo era nga kugamba nti kulikayo mu bulango bw'abakama baffe ate tukyagenda mu maaso ne kalondozi waffe olunaku olwaleero naye ngenda kubanga era nkuzaayo eri tulabe biki ebyaddirira mu investigators baffe balondoola ki buli kimu ogenda kuba ng'okifuna toka ku ABS anti kalondozi tukyagenda mu maaso so mukazi wa Harriet ayagala Anita mukwano gwe omuwala belya bisasiro bino byennyini bannange tukona omwana mu bisasiro eba bwakomba amabeere ekiwulira sa olwana olwo era omukwano gwabwe Harriet tayenda ku musajja nedda omusajja gwayendako ali ogwo mukwano gwe omuwala Anita era bwe balya ebintu byabwe n'olunaku olwo babirya bulungi nnyo okiwulira Edi njagala odde mu mbeera oli musajja kuba tutya byenkulaga bikyali bingi nnyo okiwulira nkyakuleetera bingi nnyo abantu bano baali beeyagala nti ne bawayombanga olina ennaku ze wamuyombesanga okiwulira wamuyombesanga okumanya bana abantu bano Anita yali muzibu nnyo Anita gwe wakabiranga ebizibu byo n'omugamba Anita mukyala wange simutegeera biki you know n'oyogera ebintu bingi nnyo naye nga gwokabira ebizibu byo bwayagala ki ye musajja mukazi wo gwayagala Harriet gwayagala olunaku olwala tugenda okulaba omwami ono ng'ayise mukwano gwa mukyala we ajja mubuyemu ebizibu byonna byayitamu omukyala tagala mukwatako nga omumanyi ng'ayagala abulirire mukwano gwe alabe ng'akyusaamu so omusajja atubambi kyatamanyi nti ono omuntu gwe yeekubako gwayagala abulire mukyala we y'omu yakola emizi mikyafu eri mukyala we era omwami yafuluma bulungi n'atambula n'agenda n'abasiibwa n'abaleka banyumye era nga galositooko bwebamanyi naye Anita yasitukirawo n'atandika akaze kabwe akabulunaku n'amugamba nti munne omwami yadde ayagala kukusomesa kubuulirira kati kankubuulirira akakase tugenda okulaba batandisa emize gyabwe batandisa okweweweeta emize emikyafu abaana ab'obuwala gye bali bakola mu nsi bannange n'otunuulira Anita bali mu kwenywegera bwamuweweeta nga ali comfortable ali ng'alina omwami we naye bannaye Katonda nti kye tulikowaano kakanako wazima mwesiga Anita era olunaku olwo wali yandibadde omusajja bannayina omusajja wandikiriza kati Aisha ndiye mwagala ki omusajja wandikiriza kati byebiki ebyo bakola mbigamba ntya maama mazima laba
bulungi nnyo kati kano kwolabyeko katono nnyo mazima bege okiwulira kano kwolabyeko bajjanga mu nnyumba okiwulira kaakati nnaku ezimu wabeerangawo ewaka nga tebasobola bikolerawo kikyayinza omuwa wulira mbadde simumatiza kati biki ebyo oli musajja munnange olaba ayombera bikyerewo nti nze siri musajja that means akola ki wagaanira okukola omukwano naawe naye ng'oli akola ki ewe oli akkiriza okiwulira ewe oli akkiriza okiwulira Edi kati baabijjako ewaka ne babitwalako ewalala mbozawwa abantu bano okumanya baali beeyagala nga kibagaana genda kusasulira loogi olunaku olumu wali waka bulungi nnyo Anita najja ani Harriet najja nagamba ngendako out n'emikwano gyange okiwulira tulaba omuwala ono nga asaba omwami we n'amugamba nti ngendako out ne Anita alina wanindiddeko era omwami teyali mubi bambi nakkiriza mukyala we amuleka agende kubanga akimanyi nti Anita mukwano gw'enfanfe mwana muwala n'afuluma bulungi omwami n'amuleka ewaka nga omanyi nti abaami ebiseera ebisinga basiibako ewaka bwabanga talina kyagenda kukola ku mulimu naye tugenda okulaba kamera zaffe zigenda okugobera mwana muwala ono ng'abadde agenda kapate agenda kusinkana mukwano gwe Anita ne beewa bulungi nnyo ne beehaginga n'abusanyukira jjukira ono omuwala Anita amuyita mwami we ng'era omumanyi eyinza egyo yadde batambuliramu tebaakoma okwo ne beekwata ono n'akwata Anita mune mu kiwato ne batambula bukolokolo baabo bwe twamufolowinga bagenda mu gardens tugenda okulaba Anita wuuyo okuva mu gardens mpaka wa muloji gardens batambula bulungi nnyo beekutte jjukira bana abantu beeyita mwami na mukyala beekwata bulungi kamera zaffe ne zibatambulirako tugenda okulaba gye basibira mwana atu nga bagenda mu loogi abantu bano ebikolwa byabwe tebabikomyanga waka wokka nga ne mu loogi bapangisa ne beemala egguga ndowooza mubirabye nsigenda byogerako nnyo kubanga gwe guno omutonvu kino kye balondodde ku guno omulundi kyo sigenda kyogerako nnyo naye ndowooza nga bwe mubirabye ebitambudde naye nga kyenyamiza naye nga tukyagenda mu maaso tukyagenda ddala mu maaso katugendeko mu bulango bakama baffe then oluvannyuma nkomewo ate mbe nga nkutwala mu maaso olabe biki ebyaddirira mulungi kulekerayo ddala eri mu bulango bw'abakama baffe ate tukomyawo nate era tubere nga tukwongerayo mu maaso tugenda kubanga tweyongereyo tulabe ddala investigation zaffe zatambula zitya kiki ekyaddirira abaana bano nga bwe mubalabye kiki bagenda mu maaso nga bakola ki buli kimu ogenda kubanga okiraba nate nga temwerabira nti programu wasituka egenda kubanga etandika ku lwokubiri wasituka mugenda kubanga mugiraba ko enaaliye wasituka hipsi oyina akabina wakulotya wano muwasituka mugenda kuvanga muna abaana abasituka ebifuba balina ennyama abaana bala balina zihipusi n'obino obukomereri olwokubiri wasituka agenda kuba atandika naye kambere nga nkutwala eri mu investigation zaffe ate tulabe kiki ekyaddirira okiwulira neba naye nkasi muloji era ebatuka buloogi ebiraba bulungi nnyo nga bayingidde loogi bombi naye ngaekyebannange abantu abafaanaganya omubiri nga mulina bakazi laba kye baakola mu loogi baatuuka bulungi olw'okuba nti ono ye mukyala wa Anita yatuuka n'ayikwata tawulo n'agenda naye anabeku ate ajja atwaliriza omwami we bulungi era ndowooza olaba bulungi batandika okukola batandika okweweeweeta ne bagenda mu maaso n'emize gyabwe nga bulijjo kugambye bayina lavu nga olabira ddala omusajja n'omukazi mazima gwe neesiga ne mubuulira omusajja n'omukazi kyokka nga kati bijja mpulira nabiwulire bannange kati mukazi we yabikola kenyagala nakuzza balansi bannayira mukazi muzibu nnyo Edi gwe wakaabiranga ebizibu bye mazima era olunaku olumu yajja bulungi nnyo ewaka n'omugamba Anita Harriet ali bwati n'omunyonyola ebizibu by'oyitamu n'omunyonyola nga bw'omukwatako bw'atayagala yagamba kimumuwe space because akimanyi nga baagalana akimanyi nti bakola ki baagala nkugambye Anita ng'awulira ebbuba
era ebiseera ebisinga kati kenkali kenakulaze wanene emabega nirako wanene emabega wasabira ekyangwa alyoka amusike ng'olwawulidde ebbuba yaliwuliranga nnyo nti tya olulala era wabasanga bali mu kisenge ekirala ennyumba eno yali ya bisenge bisatu okiwulira bali mu kisenge awo bali mu kuromansi nga tebakusuubira n'obagwako bambi gwe engeri gy'omanyi nti bamukwano bw'omanyi wa mukwano n'obabuuza muli mu girl talk nti yes n'ogenda mu kisenge mukazi waaba ayimuka Anita n'amusika n'amugamba sigala nze siri musajja okiwulira edi beeba abawala bemwagala kati byaba bakola byaki ebyo beeba abawala bemwagala tayinza muwasanyu ki iye sanyu alimuwa teyandibikoze emirundi n'emirundi teyabikola gumu muloogi n'omulundi omulala era bagenda muloogi ne babikola kuba nti bali bagufudde muze n'olunaku olulala tuwabatambulirako era kamera zaffe zibalaba era nga bazzeeyo muloogi omulundi omulala baabo batandikirawo era emize gyabwe nga bulijjo nti batuuka jjukira kuliko omwami n'omukyala ne batandika okukola romansinga nga bulijjo baabo baggyemu burawuzi zaabwe ono afiira ku munne tamuta bakola omukwano omanyi Anita omusajja kati obyogamba mbu simanya amumatiza bulungi nnyo teyandibizeemu teyandikuganye era gwalabika kati gwatamumatiza Anita nkugambye abantu bano beeyagala Florence help me call that investigator omubuuze kuba n'essaawa yakakati bali abo essaawa zino abo mubuuze bali kuki essaawa eno muloogi ng'alina Anita yes Harriet na Anita essaawa zino yes bali luddawa ebyo ngo bimanyi Eddie hello essaawa zino nga bali muloogi okay anti baani baddaali eti bannange bakola ki eti nga tuvudde wala bakola ki tuvudde wala bannange bakyali muloogi balabika anti Aisha anti ne bakyali muloogi bali mu bintu yakola bulungi essaawa zino bannange era byo baliko n'oyo Anita musse bannange mazima mbadde mwesiga Anita yes Anita wo Madam Aisha tugendeyo kati tugendeyo nsaba ontwalewo mbalabe mbeerabireko nange mbeerabireko ndaga obusajja bwange naye ndaga obusajja bwe obusajja bajja bukulaga tugenda abundage ndabayo wana nti musajja kubanga nkugambye amumatiza bulungi nnyo Harriet abeera ne Anita ngolabira ddala amusanyufu ngolabira ddala kwegamba ali mu bwengula mazima n'omukwatako nga tayagala namukwatako yes nga bali muwono kasasiro njagala onnyamba ontwalewo era be bano lesbians bulijjo betuwulira mukazi oyo omukubbo mukwano gwe Anita njagala okwate kuba omutwalewo bannange essaawa zino bali muloogi ng'alina ka Anita ako kati mbu Anita seka n'okuseka embeera obusunga nola sikitegeera tonnaseka kale n'amunuuna amabeere mabeere gokka tobiraba laba mabeere gokka nakirira ne mu magulu abasajja ekibalema Anita yakikola kiki kyakola n'abakazi mwagala kyayisha ate twagala kiki ekyo ekyo kyemwagala Anita gyani mu Harriet ekyo kyayagala simanyi naawe oli omukubbu nedda nze okuba nga njogera Harriet byatayagala tikigeza nti ndi omukubbo tugendeyo ndaga Anita oyo ndaga obusajja bwe njagala tugendeyo ndaba amumatiza amumatiza bulungi nnyo mazima nga bikubira na waka wange wakawo baatuuka abakasasiro ensi erimu ebinene yono girlfriend wo gwabadde oyagala enfanfe gwompaanidde nga mwava mu P6 nga wamuyigiriza buli kimu kagamba oli yamusookako ye kabaka yansinga nnyo kale
njagala onnyamba ontwalewo. Okutwala ngenda kutwala. Andaga obusajja bwe. Mazima omukwatako nga tayagala. Akunyumiza ndi mu nsonga atakozesa family planning kiki ennyo. Ebyo. Mazima beekumberera beekola biki? Byebyo so okutwala ngenda kutwala investigator kwali driver tugende. Nyambo ntwaleyo mbalabi. Babo bafuluma.
Yes mukwano kolekera yodalayo ndoza omulabe kalondezi wafuwatambudde ekyamazima byo tebisanyusa kubanga ekigenda mu ggwanga kyose kitegeera naye eri abazadde mwenna kino ndega kigende gyomuli taata maama namwenna abatwala balera teebuzi baffe mbegayiridde bambi omwana w'obuwala w'obulenzi mu mukwano gwe gwayina afaanana atya oyinza okwadde ine weesunga nti omwana wange tabuukabuuka na balenzi abe n'abawala banne naye bw'abeera ne bawala banne ebiki bye bakola omanye emize gyabwe gye batambuliramu bw'oba mulenzi ekikulu ky'abalenzi kyalina bakola ki nga bali bokka tetukimanyi wandibeerawo naye nga n'owuwo y'omu kwabo be babadde bali mukola so nolwekyo tubulire abaana baffe tubakansolinge omwana mugambe ekibi n'ekirungi akule ng'amanyi kikyateekeddwa okukola naye semanya bayinza kyogerako naye nooza nga wobirebe tebisanyusa tubivumirira nese kuvumirira yenna neggwanga banne ebikikwatako abanaddiini mwena gye muli banne musabire eggwanga abaana tuzaala bazaali naye bye bakola tubasomesa so musabire eggwanga abaana baffe emiti emito gino egijja gibeere nga buli muntu akola ekintu kyenyumirizaamu kati abaana nga bwobalabye goloze bakwata gurupu y'abaana bala basatu ne bayigiriza n'abalala kyekidirira kyekivaamu ensi okusaanikirwa ebyo ebintu byokka nga yebifugiramu so nolwekyo
abanaffe tubabulirire nnyo Aisha Narija oba Aisha Kalondozi ngeri ye mwali mukazaako nange Omumbejja Florence bwentyo mbeerayo ne mbagala nnyo mwena abadde balaba program yaffe eya Kalondozi gwena abadde yakayingira mu nnyumba nga wakadda okuva outings gy'ova osanze program etambudde osanze tumaliriza mukwano gwange program eno edibwamu olwokuna sawa zizimu zibeera sawa 4 ez'ekiro olwokuna beera ng'ogikumirako ate ogirabe gwe atasobodde kugiraba nawe agirabye naye nga toginnyonnyosa obadde ogenda okutabira omwami kyayi bw'okomawo olwokuna beerako tovaako ku Kalondozi waffe ogenda kubanga oddamu omulabe bulungi nga bw'atambudde olunaku olwaleero mbadde Omumbejja Florence mwena mbaagala nnyo abadde balaba Kalondozi waffe abeekumire ku ABS mbagala nnyo ate temwerabira nti bwenvaawo kojja Kimbo aba ayingirawo akusomesa asooka ababulirira abakyala bwenna toseguka omukyala nga obadde Kalondozi bw'oba osigala ng'otudde kojja Kimbo abeere nga akutuusaako nate akubulirire kiki oteekeddwa okukola ng'ogenda mu buliri awo n'omwami wo oteekeddwa kweyisa otya tova ku ABS Television mbagala nnyo mubeere bulungi musule bulungi mweraba Bijjo mpulira nabihulire bannange. Kati mukazi we yabikola. What's